Abantu ba Ssaabasajja Kabaka abawangalira mu ssaza lye ery'e Kyaddondo basabiddwa okukomya okumansa kasasiro wamu n'okumusuula mu myala kubanga singa tebeekomako ekibuga kyandirumbibwa amataba gye bujja. Nti bannayuganda tulemeddwa okubeera abantu ab'obuvunaanyizibwa mu nkwata y'akasasiro. Ate ekizibu ekiri ku bannayuganda nti tibayiga. Okulabula kuno koleddwa minisita w'amawulire mu Bwakabaka era nga ye mwogezi w'Obwakabaka Oweekitiibwa Noah Kiyimba nga yakiikiridde Katikkiro Charles Peter Mayiga ku mukolo ogw'okutikkula oluwalo okuva mu bantu ba Ssaabasajja Kabaka ab'essaza ly'e Kyaddondo nga bano bakiise embuga n'obukadde bw'ensimbi za kuno obusobye 30. Alufuka nebanga etaddemu obukadde 8,668. Oweekitiibwa Kiyimba agamba nti kyennyamiza olw'abantu abeesuliddeyo gwannagamba ku bulungi bwansi ate nga ne kasasiro bamalaga mu masa buli wamu ekiviirako emyalo okuzibikira. Kyabano tubalonda tibalina bye bakola naye mwagala bakole ki ku kintu bajje ne mu nnyumba zaffe batukubiriza okwera ennyumba batukubiriza okunaaba. Olaba ebinnya obisanga nga biremeddwa na kuyiwa mu buyiwimalamu nga biri mu kibuga mu Kampala wakati. Naye ng'amazzi aganjala singa ogenda okutunuulira ng'obucupa bwe bufumbekedde muli. Ono atabukidde n'abazadde abasindiikiriza abaana okwetaba mu kuwenja ensimbi olwo ne batabatwala mu masomero kyagamba nti kikyamu nnyo era nga kisaana okulwanyisa. Okusoma tikuba kunoonya ssente singa abaasoma be bannyini zigoloofa mu Kampala. Singa zisinga singa kwali kunoonya ssente nti ddala owa diguli 3 nga ne ssente ze zijja mu diguli emmeka. Naye tuleme kutunuulira ssente abaana tubawe omukisa babangulwe. Ye omwami wa Kabaka ow'essaza ly'e Kyaddondo omujja Kago Matovu Magandaze alambuludde ku makulu g'oluwalo eri Obuganda era n'asaba abantu okulwettanira. Oluwalo mwe tuyita Ssaabasajja Kabaka mwayita n'aweerera abaana baffe n'ayamba abalwadde n'ebirala ebiringa ebyo. Ate era tetusuubira nti Ssaabasajja Kabaka anaagenda akole omusange Kampala Road ng'ali mu dduuka akola oba ng'alina ekifo kya gavumenti kyagendamu okukola. Wabula ffe nkuyege okulabirira Nnamunswa. Abamu ku basinze okujjumbira ennyo oluwalo baweereddwa amabaluwa agabasiima era nga bano kwe kuli Omulangira Mawanda era ng'atubuulidde ekimwaliriza okuwaayo oluwalo ng'ono naye akuutidde abantu okukuuma obulungi obutonde okusobola okutaasa eggwanga okulumbibwa ekyeya. Tufubeewo nnyo okulaba nga tugendako ebituwabulwa naddala okuva Ssaabasajja environment ennungi nga tugambye okusimba emiti tugende mu maaso gisimba tusobole okuba abalamu. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino olwa KSTV Agalero.